bakozesa bambi baba tutte mu kimanyi abamu balwadde ekitali emmere teri ki ate nemmere y'ekitalya tetuyinza kugibakkiriza kugirya because mumanyi ti abasajja abo tebatwagala. Olwekyo Mr. Update mu kiseera kino naatera okubeera nga ntuuka ekitalya nakedde bukeezi because abaana baffe baba tutte jjo naye nga mwakirabye bambi bagenzeeyo nga tebalina kikozesebwa yadde ebyokukozesa nga tebalina bambi baba tutte butwazi babakuba babasamba abamu abalabye bambi nga n'okutambula tebasobola. Olwekyo Mr. Update engeri gyendi Minister owa Disaster Preparedness mu NUP oba mu People Power Government ndi mukwolekera kitalya ngende nyambe abaana bafaabo nkozeyo ka shopping nga kaako Mr. Update nga kaako Mr. Update mbatwalirayo ku bintu munange ebyokukozesa ng'omukulembeze Mr. Update ekyo kinkakatako okulabanga mu ngeri emu endala abaana bafaabo bambi bagezaako okubeera nga bayambibwa okulanga babeera mu mbeera eyagaza. Kansabe mbe nga nsobola okubeera nga ntuuka bulungi mwongere okunsabira abamu abatutte kitalya abalala abatutte kigo bonna ngenda kubeera nga mbakyalira ab'ekitalya ngenda kugendayo n'ab'ekigo ngenda kugendayo ab'ekitalya ngendayo n'ab'ekigo ngenda kugendayo. So olunaku olwaleero Mr. Update ngenda kubeera busy nnyo nga bambi ngenda nkyalire ku bantu bafaabo abaana baffe abakwatiddwa ewatali musango gwonna waliwo nge Mr. Update tubadde tukulindira ku programu ya Big Talk nga tozze bannange mwagala Ssegirinya ndi ebigambo byange nabagamba ekintu kimu tosobola kunkyaza n'abadikiteeta mu opposition n'entula nabo mu shemu era aba NBS nakibagamba nti siriddamu kukyalaawo okujjako nga bampita nzekka oba nga bampita n'abantu abatali badikiteeta. Muganda waffe Sulaiman Kidandala mukimanyi bulungi nnyo ti Sulaiman Kidandala ye Secretary for Mobilization owa NUP yasalawo ajje ku independent omuntu alina okunganya diala form ezeggwanga lyonna nga honorable yesimbyewo yasalawo ajje ku independent kyokka ye Secretary for Mobilization owa NUP kitegeeza yajja mu struggle ng'anonye kaadi bw'ataagifunye n'asalawo ajje independent n'emirimu gye egyamukwasibwa n'agivaako. Sisobola tula n'oyo mu show. Latifu Ssebaggala myaka 25 era agamba nkomawo nvaako 23 banange Ssegirinya mumbalirire ntule n'abo abantu mu programu ekyo nakigamba ba NBS bwe mbanga mumpita mu show mumpite nzeka Big Talk ya next Saturday mugambe nti Ssegirinya jangu nja kujja nzeka NBS muorganizing show eya Big Talk nga Ssegirinya mumpita nzeka oba mumpite n'abaana abalala ba NUP abagala okuyingira parliament nga Banyeko Deriki mumpite ne bashami mu malende tujenga tudibetinga ku tusobode tyo kulanga tusindikiriza mu M7 naye mumpite n'abasajja scavengers ezo nsega those scavengers. I cannot sit on the same panel with scavengers. Era ekyo mubagambe eri webanga kwebali titebatawana kunninda sijja kujja mbagambe I cannot sit on the same panel with the scavengers, with the political scavengers. Sisobola nammwe ate ekyo nakyogera we nasemba okubeera ku sheeyo nembagate mumpitanga kati obudde bwe mmala okugenda awo ng'andire ba political scavengers nakedde dda nsabagenza nobbi muŋŋamba n'okuŋŋamba nti badde bakuyise. Nolwekyo nze ndi mu kwolekera kitalya kukyalira ku baana baffe be basiba n'abaana baffe abali ekigo era tunaatera okutuuka mu dakiika nga 3 tujja kuba matutuuse. Mu dakiika nga 3 tujja kuba tutuuse kantwalira abaana baffe ebyokukozesa nguze ebintu bingi nnyo buutu ejjudde naye nga okwo kunzikakanya you invite Ssegirinya with the political scavengers. Sisobola naawe era mbagaye tagenda kujja agenda tula na ba political scavengers mumpite ne Banyereko Deriki Shami mu malende abaana balwanirira bukulembeze kukyuka naye omuntu bamuwadde bamugambye nti owai gwe Secretary for Mobilization owa NUP n'agamba mbajja independent kitegeeza mu struggle yajja anonye kifo oyo tumutwalanga political scavenger.
Latif Sebagala gamba avako bili asatu nze ntule n'oyo mushemu pane muleme kunzikakkanya namwe Mr. Update muleme kunzikakkanya oba Simon njala kagwa muganda wange mpita mu morning breeze mande mumpita mu morning breeze nzijawo tutemeteme ensonga mbabulire biki byennyina eri Kawempe njabite matema neto yinza kumpita n'aba political scavengers n'engenda sisobola nawe abo nabazize abo nabazize gomanyi bwe bawulidenga bali mu show Segirinya talimu omanyi okubeera mu show nga Segirinya tagirimu mumpite ne bamusiri David abo be baana balwanire eggwanga okukyuka balwanirira future Uganda naye omusajja bona mbalengera boogera bakanudda amaaso buli omu akamba nze nyina okubeera munange nze kasaba tampa kadi nyina okujja ku independent kwegamba ebyobufuzi biringa byakufana kuwona oli afiirawo agamba secretary for mobilization mu airake ya NUP obeera wakuna wetwanga tupima line bweti obeera wakuna agambye nzija independent olwokuba tebamuwa kadi n'emirimu egyamukwasibwa egy'okumobilizinga tulabe nga akuŋŋanya ddala fomu ezaluwambalewa yinagamba nti nabyo n'emirimu ngisuddewo nze Segirinya singa tebampa kadi singa nnwana okulaba nga twambala engule nga nfiirawo mu gavumenti ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mbeere minister kuba mukimanyi ekifo kyenjagala minister wa disaster preparedness naye ngonkyaza n'abo abantu sobola kgenda mbabuulira mazima era abalowoozezza nti ngenda sisobola mumpite ne new breed new ideas Segirinya nze ngenda n'okusookaawo nja kukwata obudde omanyi mwe munyooma nnyo abamu balowooza ekiganye Segirinya ogenda simanya mbabuulira mazima nyombebwa naye Segirinya bampite ku morning breeze mumpite ku morning breeze njakeera nja kukwata obudde nzijaawo ne muganda wange Simon Kagwanja oba Samson Kasumba tutemeteme ensonga z'eggwanga but sisobola kubeera I cannot debate with political scavengers and from today onwards I'm warning you NBS guys never and ever invite me with political scavengers nti ndisikasinge nabo kugundi ku panemu ekyo nakibagamba lwe naliyo era nali nkikakasa ate Segirinya sirya bigambo byange ekyo mukimanyi eyo nvuddeyo wamma ndi mukwolekera kigo n'ekitalya tugenda tukyalire ku baana bafaaba abakwatiddwa abaana abo bakwatibwa okuva ekamwokya bakwatibwa okuva ekamwokya ewatali musango nolwekyo mu Uganda okwebereramu nagwo musango ne babakwata ebintu byaffe mu babibbye ngoye zaffe myufu bazibbye ovulo zaffe bazibbye enkofiira abaana baffe ne babanga bali mu mbeera eteeyagaza nolwekyo nsazeewo ngende mbakyalireko ekitalya n'ekigo era leero ngenda kubeera bize nnyo ngenda kubeera bize nnyo mu baana baffe abo Segirinya kyenkoze gye ekiri nze ne ngamba Mr. Update kangende ate nkwasaganye ekyo kangende nkwasaganye ekyo nolwekyo yenteekateeka gyendiko abali ku the updates online page walange Mr. Update enkofiira gijjeeko tetukyayinza nakuddamu kwambala nkofiira ate nammwe muleme nammwe kunkanga kati ng'enkofiira yange njijjirako ki sisobola kujjako nkofiira yange Mr. Update enkofiira sigijjako oyinza okugenda okulima nga tolina nkofiira toyinza genda kulima nga tolina nkofiira nolwekyo ndi mukwolekera naatera okubeera nga ntuuka ngenze kitalya bwenva ekitalya nsoose kitalya bwenvaayo ngende ekigo baana baffe abo mbe nga nsobola okubeera nga mbalabako bani mbatwalireyo ku bikozesebwa waliwo nga Mr. Update nange nyina omugaati mbadde nsaba nange ngukuwe obenga osobola okubeera nga nawe ng'ogubampeera bambi ndowooza owulira abantu kyenkoze bwe kibanga si tekiriyo waliwo nga Mr. Update don't forget pads bambi no problem kuba abatwalirako abaana baffe abobuwala oli mutuufu nnyo kyonzijukiza ate mbadde nkyerabidde bwe tufuna ali supermarket weebale nnyo webalire ddala ate bw'okoze statement eyo n'onkwasa n'ennaku nolwekyo bwentyo nze bwe nsazeewo nkole nakedde dda saawa emu yansanze nsimbudde bwe nvaayo ngende ekigo kubanga babagabanyizaamu abamu babatutte kigo abamu babatutte kitalya
babawuzzaamu nenga mujjukira abaana abo bangi tebalina bambi kyonna kye bagenze nakyo bagenze embeera si nnungi nga tebalinawo bikozesebwa. Segirinya kyenkoze nkozeyo ka shopping nga kaako nkozeyo ka shopping nga kaako. Waliwo n'omwana bambi yakabya amaziga nagamba nze oba munzite bambi omwana oyo naye yankwasire nako kangendeyo ndabe nga abaana baffe abo nsobola okubeera nga bayambibwa mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Naye abaninze ku show sisobola genda ng'ate waliwo abaana baffe abali mu kunyigizibwa nga nabemumpita nabo ku show ba political scavengers nsega za byabufuzi be wali ennyama we balaga muntu nobeera nga gwokayana bwemba sina kifo sina kubeerawo. Can you imagine about era NBS mbagambye never and ever okumpitanga ne ba political scavengers. Wamaka ngende nze nkole bwentyo baana bafabo era ngena kuba bwe banaabanzikiriza tisitunambuna abalabako ku live njasaba OC prison munange nyamba abantu bagala okumanya abaana baffe bano basuze mu mbeera ki. Naye wala ewalwangenga wala olugendo nakeddemu lukeere then ate bwe nvaayo mbenga nsobola okukomawo mu field ya Kawempe North mbenga ntambula mu bantu bange mbyabulire biki byengendo bakolera mu ngeri emu oba endala. Naye mumanyi nze Minister wa Disaster Preparedness sobola kuleka abaana baffe be batutte mu mbeera etali nnungi nga bambi babonaabona. So ndi mu kugenda lwange Mr. Update njagala kuweerezaayo ku mugaati ogutwalira abaana baffe tewali tabbu. I want to be a mother to that guy of 17 years. Bambi Debola Nakabwate wagambye. So namwe abagala bambi okubaweerezaayo ku bintu tekina mutawaana. Namba zaffe mugimanyi nga musindikayo kye musindise nabyo nga ngenda nabyo mu ngeri emu oba endala tulabe nga abaana baffe basobola okubaako bambi kye bafuna. Abaana abo bakwatibwa okuva ekamwokya ewatali yadde omusango. Jo twalowooza bagenda kubata sebo omulamuzi yakinnimbye bukinnimbi n'agaana okubata abaana baffe ate nga ebbanga lye babagambye okubeerayo ddene. So nensalawo Mr. Update nga bwe ndi Minister wa Disaster Preparedness nkozeyo ka shopping buutu ejjudde. Lwaki buutu ejjudde? Because bangi abamu bali Kigo abalala bali Kitalya naye nsazewo nsooka ab'Ekitalya. Kitalya jjukira omujjuzo mungi nnyo abaana bangi mu kaduukulu kati ate bagasemba n'abaana baffe watali bambi musango. Kati neŋŋamba nti Mr. Update embeera eyo tugenda kumalako nayo tutya teri mmere teri kyakunywa teri kyakukola ki. Neŋŋamba Mr. Update nedda sisobola kutuula ng'abaana baffe abo bali mu mbeera bwetyo. So nsazeewo ngende eyo ndabe n'abamu baŋŋambye balwadde beetaaga eddagala njagala ngende mmanye ebiki ebibaluma tulabe bwe tusobola okubeera nga tubayamba mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Nolwekyo abaana baffe abo embeera gye balimu si nnungi. Nsazeewo Mr. Update nakedde dda. Ewalwa ngambye Juuko Judy angambye nange kambaweerezeeyo akantu webale nnyo Juuko Judy ennamba kanjikuterewo wano ennamba kanjikuterewo wano Juuko Judy webale nnyo ebalire ddala. Oyina kaalina naawe osobola okukasindika nengatta ku bino byennyina kubanga bangi ne bino byenguze bingi era ngenda bibalagako wali nga tufunyemu ka stop over ngenda bibalagako mu birabe byenguze bingi. Buutu yo ejjudde naye byenguze nabyo bingi naye tekigaana kwongerako because abaana tugenza okugattagatta mu kyenkana balinga mu 6-7 baana bangi nnyo ne bino byenguze bimala abantu ngaana. So bwe mwongerezaako nakyo tekina mutawaana bwe tuuka wali nengula ebirala nennyongerezaako nentwala ebintu bambi nga biwera bulungi nnyo. Abaana baffe abo anattack to one of us is anattack to all of us. Ekyagudde ku baana abo bambi Mr. Update kibi nnyo era nkivumirira kubanga bakwatibwa wali Kamwokya nga tebalina musango neno batwala mu kkomera eririmu n'abamenyi b'amateeka abatemu n'abatujju n'osibiramu n'abantu abalwanira eddembe ly'obuntu. Oddira otya ekkomera lye basibiramu abatujju noga nti mugenda osibira ate ba human rights activist abaana abalwanira eddembe ly'obuntu abadimandinga Uganda empya noga nabo ogenda basibira omwo. Nolwekyo Mr. Update neŋŋamba sisobola kukkiriza bambi kuliko n'abaana ab'obuwala
bukazi bwatubadde bukola mu dduuka lyaffe eryo erya People Power, edduuka lyaffe eritunda enkofiira etunda t-shirt, obwana bwaffe nabo bambi babukwatiddeko ne olwangambye kuliko n'omwana wa Chairman Nyanzi naye tebannamuta. Chairman Nyanzi ngenda munoonyaako ndabe bange kuliko n'omwana bambi wa Chairman Nyanzi. Can you imagine? Mwana muto myaka 17 mumusibe ebintu ebyekisiro watali yadde omusango. Kyo Mr. Abdul sobola kikiriza. Lwekyo ndi mukwolekera mungambe enkofiira njijjeko. Mungambe enkofiira Mr. Abdul jijjeko. Bannange enkofiira yange nga segirinya sibeera smart nga sijambadde. Lwaki mungana enkofiira? Mungana segirinya bagenda kukwata. Teri ajja kunkwata. Enkofiira terina musango. Terina musango. Abe mubirwa ngambye Mr. Update bali nkaaga sokoleke nkaagana bangi bambi abaana bangi nnyo so kati ndi mukwolekera ndabe nga ngenda bambi mbaye nga mbalwanirira ate namwe abagala okwongera ku bintu byentwala tekina mutawaana nga tugenda wali nabyo nga nabyo mbigulira ddala nga nabyo mbigattako nga nabyo mbigattirako ddala tulabe nga tubatwalira bambi ku bintu ebisobola okubeera nga biwerako. Mr. Update mumanyi enkola yange buvunaanyizibwa buno obwa Ministry ya Disaster Preparedness bwankwasibwa aba NUP bangambye Chairman Nyanzi ayinako abaana babiri bambi ndabe nabo babamye ebbeiro kuliko bali babiri aba Chairman Nyanzi bange bali babiri kangende nkikwasaganya Mr. Update bangambye Chairman Nyanzi naye ayinako abaana babiri bambi kibinnyo n'abaana ba Chairman Nyanzi nabo babakwatiddeko kangende ndabe bwe nkikwasaganya bambi ngende mba kyalireko mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Mungambye enkofiira njijjeko ate ndi musajja awuliriza ndi musajja awuliriza so bwetyo embeera bweri mpuliriza bannange mungambye enkofiira jijjeko nembadde saagala kujjako enkofiira yange. Abasajja bano banatandika okutujooga mujjeeko enkofiira temuzambala ne tutandika okutya abasajja bajja tumanyira nedda mundeke oba bankwate mbabuuza omusango gw'enkofiira abasajja tugenda tandika okubeera nga tubatya. Mbabuulira mazima nedda ate kaligenda fuuka jjoogo tandike n'okutya okwambala enkofiira zaffe zisalina musango. Nze njizizzaako segirinya senjizizzaako segirinya nedda ate bwe natandika okutya bwentyo nedda ekyo ŋŋaanyi Mr. Update oba bankwate mbabuuze musango ki gwenzizizza okwambala enkofiira yange ate naye batandika okuntiisatiisa nedda enkofiira ŋŋaanyi Mr. Update so ndi mukwolekera ndabe nga ngenda mbenga nsobola okukyalirako ku baana baffe kungambye banganye kuliko aba Chairman Nyanzi babiri bambi kibi nnyo naye bonna ngenda bakyaliranga as a group era ne bino package gyenguze bya bonna migaati sukaali sabbuuni gundi busera biki byonna ebikozesebwa nga bwomanyi byonna mbibatwalidde tulabe nga basobola okubeera nga bayita mu mbeera ate era ngenda basaba bikozese mpola kubanga emmere ekomera tebajja kugisobola. Kawunga kakaawa ate oluusi tekatuukira mbudde lwekyo embeera bwetyo bweri. Mr. Update enkofiira yange njizizzaako sijja kukangibwa tutuuke ne mu mbeera bwetyo nti ate bw'oyambala enkofiira musango ŋŋanye enkofiira yange njizizzaako. Njagala omugezi ajja ntambaale ne wali ekitalya ngenda tuuka nayo ngenda kutuuka nayo. None enkofiira teriiko futures za UPDF nedda. Aba UPDF batemumanyi enkofiira zammwe munneebuuzeeko nja babuulira enkofiira zammwe bwe zifaanana si ze zino enkofiira za People Power. Bw'ogenda e South Africa waliyo omwami ayitibwa Julius Malema bambala enkofiira zino emmyufu ne ovulo. Muno e Uganda siwe tusoose okwambala eno kala. This is a revolutionary color.
It is a revolutionary color. Eyasangibwawo nga ne Mwami Museveni tannajja. Waliwansi jukiza Mr. Update toothpaste ne toothbrush ebyo nabiguze dda. Ebyo nabiguze dda mu ebiri temweraliikirira nabiguze dda. Sukali ntaddemu. Sukali ntaddemu. Naawe omulala ayagala tukontributingirako tubyongereko naawe ng'otusindikirayo akantu nga nako mbigula nga nabyo ngattako nga tuweereza ddala Bukenya asanonge hey Mr. Update need to meet you in Bujuko town heading to Kitalya. Hey tusinkaneyo Kitalya muganda wange nange jenzija Mr. Update jenzija mu ngeri emu beera tulabenga tusobola okubeera bambinga tuyamba abaana bafaabo abaana bafaabo munange bogende South Africa omwami gwe bayita Julius Malema bambala red bambala enkofira myufu ne overall myufu obo kitegeera kakati okwambala red we gubanga musango kati nsaba UPDF mugende ne South Africa mugambe pate ya Julius Malema nabo balekerawo okwambala red ebwe kubanga okwambala red musango ne South Africa Julius Malema anti UPDF egambe nonyango yezazibulako Julius Malema timu ye ne abagoberezi be ndaba bambala bimyufu mugende eyo n'enkofiira ngeno gye nnyambadde Julius Malema aba basajja muno batutiisa butiisa tebanga kukanga kino kye tuliko kituufu nolwekyo eno kala gye twambala kala it's a revolutionary color. That's why ne South Africa kala eno bagikozesa. Julius Malema yakulira economic freedom fighters pate yabwe bagiyita nabo baselectinga kwambala kala myufu aba economic freedom fighters. It's commanded and led by our land friend, our comrade in struggle. That's none other than Julius Malema. Basalawo kwambala kala myufu. Kakati bw'ogamba nti okwambala kala myufu musango sobola kukkiriza. Ama Ivan Nalwanga webale nnyo balire ddala. Ivan Nalwanga atuguliddeyo emigaati 10 angeesegirinya emigaati 10 gijo gigule najjo gigatteko ne kilo za sukaali 5 otwalire bambi abaana bafaabo ewalwa ng'emisapu twetaaga ebintu bingi kubanga abaana bangi twongereko ku bintu kubanga abaana bangi. That's true. Kimwogera kituufu abaana bo bangi ebintu byetaaga bingi neera byenguze bingi buutu ejjudde Mr. Update buutu ejjudde Mr. Update wama aniona ngambye amusaddaka ongambye stand with you Mr. Update economic freedom fighters EFF abambala nabo red kati UPDF egene South Africa na aba EFF nabe bakwate abakulibwa Julius Malema bino byatujoga na mwena tutiisa because omusajja yalengedde nga kala ya red emutwala nti ewantu wabeera abantu abambadde red 3 oyinza okugamba nti bali 5 musajja mutiitiizi wama Juko Judy obaka ndoza bwe buno obutuuse nyino obaka bwendabye webale nnyo balire ddala bujjidde mannyaga Ivan Nalwanga obaka butuuse webale nnyo ngenda gattako wendabe wali supermarket tugenda bigula ebirala nga mulabeera nkola yange Mr. Update mugimanyi mungambye Mr. Update ebintu byongereko bitono ndaba bambi mwogera nnyo kya pads ngenda kuzigula temutya baganda bange abali ku the April 9 page ekyo nkimanyi necessity ekyo nkimanyi bulungi nnyo mwebale nnyo mwebale ddala naye nga ndi mu kwolekera Mr. Update Kitalya bwenva Kitalya ngende ekigo ndabenga abaana ffe tusobola okubeera nga tubayamba mu ngeri emu oba mu ngeri endala naye anaye Mr. Update banaye abantu bajoga sabo obudde bwe nandimaze nga ngenda okulaba ku basibe abaffe be bakutta abaana bafadde balwanirira eggwanga mbu ngende mu programu omuli political scavengers era ali muntu yenna kebe radio ki nze temugenda kuddamu kundabanga ndi ku same seat with political scavengers n'ensega z'ebyobufuzi sisobola nze segirinya ekyo nakiganya amazima ga Katonda mugulu sisobola
sijja kugenda ba political scavengers mu show ng'anyi nga tulina abaana affe babasibe bali kitali abalala bali kigo nze nga ngenda mu ebyo Mr. Update kangende ekigo bwenvayo ngende ekitali nga ngende ekitali bwenvayo ngende ekigo bwenkomawo ngende mu field door to door mugenda kubanga munnengera door to door kintu nsobole okubeera nga nkitambuza mu ngeri emu oba mu ngeri endala baana bafaabo tubenga tusobola okubeera nga tukibakyalirako kyensazeewo Mr. Update naye nze mbere ne ba political scavengers mu show ekyo Mr. Update nkiganye era mubagambe eyo gye bali wonna muba mubalaba mubagambe Segirinya abazize abo mbazize bwente bwe tugenda okubakola mbazize era olala TVM bagiyita STV ng'egye mpita n'ebbajjo nze Segirinya nga ntula n'ebbajjo mu show era nabakubirawo essimu aba STV ne mbagamba okujjawo nga mumpita nzekka STV Kazibu Bashiri mbazira kwakola sabo nga bajja bampita nga banga nti Segirinya ogenda kubeera n'ebbajjo ni nga nze Segirinya mbeere n'ebbajjo oyo twamuzira olwera bampita ne banga Segirinya tukuyita ku show ogenda kubeerako ne full figure obonzikakkanyiza era neŋŋaana okugendayo munnange tuyige okuzira zino pulogulaamu teziggwawo leero teziggwawo nkya nedda nesebo abantu sobona musajja myaka 25 ayagala mbu bwemupi bwakawempe North avaako 2-3 nti ngene ntuule naye kidandala ne bamuwa ekifo kya Secretary for Mobilization NUP kyekifo ekyo ekisingamu mu bifo byonna ndowooza obunene President wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amugamba ekifo kiikyo bw'atayiseemu kubeera fulaga beyala n'alekulira ekifo n'agamba nti oba sifunye ekifo sitwago ngivuddemu eya NUP nsazeewo ngene neesimbewo na independent kitegeeza yajja mu sitwago ng'anoonya ekifo oyo naye mutwalanga political scavenger. I cannot sit on the same seat with political scavengers and I want these people of NBS never and ever invite me again with the political scavengers. I will not come unless otherwise, but I will not come. Ntabuse Mr. Update. Ntabuse. Ntabuse. Amma nze njolekedde wamma. Nze njolekedde. Power angry people. Tubayita ba power angry people. Sisobola kubeera nabo. So wamma embeera bwete bweri orange Mr. Update akakooti akongo okambala nnyo akakooti kano ke kagenda okulabikira ku balloti akakooti kano kye kifaananyi ekigenda okulabikira ku balloti bannange ke kakooti kano that's why akakooti kano sikajjaamu na kakooti kano kyobola sikajjaamu ke kagenda okulabikira ku balloti nabugulanga bungi nnyo that's why nkambala nnyo Mr. Update andi mukwolekera ndi mukwolekera kulabanga ngenda ekitalya tukyatambula tukyagenda tulabe nga abaana bafaabo tubafaako tukyatambula tukyagenda tulabe nga abaana baffe tubalowoozaako nze Mr. Update nsazeewo nkole bwenti ebwembanga kyenkoze Mr. Update ekyogenda nkyalire ku baana emusobola okuŋŋamba nti Mr. Update kibuzeemu nemanyi nti kyenkoze kibi mumpabule mumanyi mmwe bawabuzi bange waliwo wanaŋŋambye Mr. Update weerabira oggula kavuma buleya nkitegedde sijja kisoma wano kyoŋŋambye engule naye nakyo ŋŋenda kigula nakyo ŋŋenda kukigula tuli mu kwolekera ŋŋenda kitalya bwenvaayo ŋŋenda ekigo bambi abaana bafaabo bambi bayisiddwa mu mpisibwa embi kubanga bazze jjo nga bambi basuubira okubeera nga babawa kooti bond kuba tebalina musango o kooti bailo naye kooti neegaana nebasindika ekitalya. So Mr. Update ndi mukwolekera simanyi Dennis ali kuba ekitalya oba ali kuba ekigo mumbuulire bannaye Dennis ali kuba ekitalya oba ali kuba ekigo mumbuusaamu Dennis Alice Mutumba webale nyoma webalire ddala Alice Mutumba webale nnyo webalire ddala Dennis ali kuba ekitalya oba ali kuba ekigo nsaba mumbuuseemu kaawo manyi Dennis ali kubaawa kuba abambire Dennis naye bamututte batwalirako abaana ba chairman Nyanzi 2
kibi nnyo bambi kibi nnyo so Dennis tesinnamanya oba bamutute Kitalya oba ali kuba ekigo naye nja kumanya kuba yonna ngenda kutuukayo naye nga embeera bwete bweri sazeewo bambi abaana baffe ngende mbakyalireko abaana abo bwe banalaba ku Mr. Update ate bagenda kusanyuka nnyo bagenda kusanyuka nnyo omanyi kambabule mazima bw'obeera mu kkomera oba n'obeera mu ddwaliro omuntu najja n'akulabako omuntu najja n'akukyalirako mbabuulira mazima oyina essanyu ly'ofuna oyina essuubi ly'ofuna n'ogamba sijja kuzikiza kuva mu struggle because mujjukire bagenze tebalina kye balina baŋŋambye Dennis tali Kitalya kale ali kuba Kitalya gyensooka Kitalya gyensooka then bwe nva kuba Kitalya ate ngende kuba ekigo bwe nva kuba Kitalya ngende kuba ekigo kansooke Kitalya bambi Dennis sorry but struggle bwete bwetambula struggle bwetambula Mr. Update njolekedde NUP Flaga Beara Kawempe North NUP Flaga Beara Kawempe North ayolekedde waka wali Segirinya atenze enkola ebintu ebyewuunyisa kati eyo show singa bagireseeko bantu abatali ba political scavengers mbadde ngenda balaga who is Segirinya Muhammad in articulating issues mbadde ngenda balaga Segirinya yani neba political scavenger nebwe naba program nga yakubukedde nebwe naba barometer akasa meme nga batuzza nebwe nga program yonna nga kuliko ba political scavengers sijja kugenda nebwe naba radio station ngempita era olumpita nga mabuza ani gwe ngendo okubeera naye kasita muwuliramu olwa dictator myaka 2 oli mu ntebe tovaako myaka 15 tugamba nti wumulamu omulala je tokkiriza sijja kukyala n'abantu abo ku program emu abo bonna bazize timu kuzira Mr. Update timu kuzira Mr. Update abo nabazize siriddamu kukyala ate nakyogera nga nvaayo ndoza beni BS tebawulira program obengeri gye yali ya Luganda ndoza ne batakiwulira kati nkiddamu NBS never invite me again nga mulese ba political scavengers unless nga mulese abantu abalwanira enkyukakyuka y'eggwanga Uganda ne political scavengers sobola kutuula nabo mu shame sobola obwo budde ati sibumalanga ngenze mu village to village mobilization so embeera yeeyo Mr. Update wamanse enjolekedde kangene nkyalire ku baana baffe kino kye kisinga kye ngenze n'okukola ngumya abalwanyi ngenze embere n'abalwanyi olunaku lulamba kangene ndubale n'abalwanyi mbagumye mbazzeemu essuubi baana abo mugenda balaba bannaye nkubuulira waliwo omuntu akaseera kajjiramu oli mu kkomera omuntu n'akukyalira oyina bw'ofuna essuubi ne wobanga essuubi libadde likuweddemu ne likuddamu oli mulwadde omuntu najja n'akukyalirako oyina bw'ofuna essuubi nze emabegako wali najja n'endwala Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu najja mu ddwaliro n'andabako Mr. Update agenda okuwulira abadde tasobola kulya nga appetite ezze nga nfunye amaanyi nga ngamba musawo nsiibula naye ng'ekitanda nali nkibaddeko nga sivaako nga mpulira siwona naye banzijanjaba nga mpulira siwona mba ndi awo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga azze ankyaliddeko Mr. Update nga ndi mulwadde ngenda okuwulira abadde tawulira bulungi nga ngenze entereera ate Mr. Update savaawo mu ddwaliro awo nga njolekera village to village mobilization nga mponye munnange kasita okyalira omuntu ali mu mbeera ey'okunyigirizibwa omuntu ali mu mbeera embi ayina ekintu kyafuna muli kati abaana baffe bano kangende bambi mbakyalireko mu ngeri emu oba mu ngeri endala tugenda fune wano supermarket ate bintu byongereko tugenda kwongera ku bintu tulabe nga bisobola okubeera nga biwera bulungi nnyo kubanga bangi nnyo abaana abo bangi naye nga naawe alina kyoyina naawe osobola okubeera ng'okireeta waliwo ngambye free 17-year-old boy bambi akaana kafaako ke baakutte aka 17 years kibi nnyo kibi ddala nako ngenda kulaba bwe ngenda okukolamu bambi ne kati omwana ow'emyaka 17 ye bamusibidde mu kkomera ki era kyenjagala okubuuza bamutadde muli abaana oba era bamutadde Kitalya
ngenda kibuuza osinga ntuuseeyo yongerako genda yongereko ku sukaali ne sabbuuni oyongereko sukaali sabbuuni yongerako n'ebirala gulayo n'ebirala bireete twongerekoko so embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page tugezaako okulaba nga abaana baffe bambi tubadduukirira mu kaseera kano ke balimu oba nze neyingire mu supermarket tulonde ffenna nammwe kole ntya Mr. Update niye abaana kabagende balonde abaana kabagende baleete ebintu tubyongereko kubanga nange maze oma nenzijukira nti ennamba gye tuyinayo nnene Mr. Update the ladies n'abakyala ekkomera ly'ekitalya lisiba abaami lisiba n'abakyala oba lisiba abakyala bokka mumpabulemu manyi simanyi Mr. Update oba lisiba abakyala n'abaami oba lisiba abakyala bokka but bangambye abamu bali kigo abalala bali kitalya kaŋŋende waliwo ng'esegiri ntobiwa abasirikale ekyo nnyinza okikola sisobola Sema Isima ali kigo aniwo naŋŋambye don't forget ekyo kisobola kyerabira ekyo banyi mwakiŋŋambye bakwano sisobola kukyerabira waliwo nga Mr. Update talk about abaana ba Nyanzi okay Amina waliwo nga tokyali Mr. Update oli honorable eno sobola nakyo kivaamu ekya Mr. Update sobola Lucky Dube onge Mr. Update atuuka bulungi so embeera bwetyo bweri njagala okulaba nga abaana baffe abo tubakolerayo muzeeyi olina kyonzijukizza nakyo tugenda kubigula byoŋŋambye tulabe nga mu ngeri emu oba mu ngeri endala abaana baffe abo bafiibwako naye nga embeera bwetyo bweri genda mu supermarket Mr. Update toothbrush ne toothpaste ebyo twabiguze dda ebyo byo Mr. Update nabiguze Hospital nge Patrick Dongo ne police their time is over that's true their time is over babi bakutta abaana baffe kiyimba dona ongambye Vaseline oyo Vaseline ye nagulidde eddalaga lyagakeba aganene gennasoose okugula gennasoose okugula Wilson Kamoga ongambye kitalya wa abasajja bokka ekitegeeza abasajja babatutte kitalya abakazi ne babatwala ekigo okay neyanza nnyo ka clarification yako nkeyanziza nnyo mwebale kumpabula mbadde simanyi nenga abaagala okwongerako ku bintu nammwe tekina mutawaana kyonna kyosindise kikola tulabe nga abaana abo tusobola bakolera ka shopping akalungi buli kimu babe nga basobola okuba nakyo nkozeyo ka shopping segirinya akange nganze ka mitwalo 4 mitwalo 4 ka mitwalo 4 olange Mr. Update bafuneyo ne pain medication ndoza baba betaaga pain killers kubanga kati ngeri gye babadde mu mbeera nga yakusibwa ate bangi babetaaga mu pain killers okay tewali tabu tewali tabu tewali tabu Samuel ongambye I love you Mr. Update I credit to the job you've done Mr. Update thank you so much keep it up thank you my brother for appreciating naloga prose kyo wandiise kyesijja kusoma nakyo totya nakyo tugenda kisaako Agnes wena nawe kyongambye nyongereko ngule waliwo bye muŋŋambye ebimuggula nga sijja bisoma naye nga ngenda bigula nga saagala ate banga abisavuwaza naye nga byetaagisa Kyagulanyi Morris ongambye onale butukulinze Rubaga North ojjo tubuuzeeko tuli wamu ne Kawalya okay Rubaga North Kawalya Abubeka yalina tiketi yaffe eya NUP Councillor Albert Kivume nge thank you for good heart Mr. Update otukoze bulungi nnyo notagenda ku NBS TV mbadde sobola nabagambye sikyala n'aba political scavengers even Panado Mr. Update zigatteko kale bambi tewali tabu Suzi ongambye Mr. Update wangaala ddiya nze nasuze ne programu yange yagenda kitalya na kigo kukyalira abaana baffe be basibye ate ngonziza mu nnyoli ne ba political scavengers sisobola Sentamu ongambye nti Kawempe North Mr. Update fenna tuli kuggwe ama mwebale nnyo mwebalire ddala era bwenva ekitalya n'ekigo ate nga nkomawo mu field nga ntambuza ensonga y'amaanyi g'abantu waliwo ngambye Mr. Update this is why I love you Mr. Update webale kulowooza ku baana abo ate
next week Monday ngenda ku village to village mobilization ate ku lwokubiri ngenda kukyalirako abaana b'abalwanyi bonna ngenda genda kondabe ku baana ba Yasini Kawuma abaana ba Lita Nabukenya abaana ba Akimu Sekamwa abaana ba Zigi Waini ku lwokubiri ngenda kubeera ate mu field yo nenga ku Monday ate ngenda kubeera mu village to village mobilization je ngenda okubaamu je ngenda okubaamu mu ngeri emu oba mu ngeri endala Monday naye ate ku lwokubiri then ngende nkyalireko abaana b'abalwanyi bonna Lita Nabukenya ni bonna mbakyalireko mbakyalireko mbatwalireyo ku package ez'okkozesa kubanga akasaala kajja kuba kagenzeko Mr. Update akasaala kange nsazeewo aka wiiki ak'omwezi guno kagenda mu balwanyi mu baana b'abalwanyi bonna mabega awo nabatwalira emmere naye nga bw'omanyi abaana abo bambi kati ng'abaana ba Lita Nabukenya beetaaga nido amataga nido bangamba bageetaaga nnyo ngenda gabatwalira abaana ba Sebulime nakyo abaana ba Yasini Kawuma ngenda batwalire ku nido biki byonna ebikozesebwa byonna abaana abato beetaaga love beetaaga care kati abaana abo jjukira abaana b'abalwanyi ate era nabagamba Mr. Update bwe mmala okufuuka omubaka wa parliament owakawempe eyamambuka njagala okulaba nga nteekawo home care eyo omulimu gwayo specifically home care omulimu gwayo specifically gwakubeera nga tuteekamu abaana b'abalwanyi bonna abafiiridde mu struggle tubakuumira awo olwedde home care eyo nagizimba weeri Mr. Update era ebulako perimeter wall n'ebintu ebirala tugiteekemu abasawo tugiteekemu abasomesa mulyoke mulabe ekintu nga bw'ojjanga ovudde bweru wa ggwanga abw'ojjanga tugamba bali be ba Lita Nabukenya bano be ba Yasini Kawuma bano be ba Akimu Sekamwa eyo that's my future plan that after being elected as a member of parliament Kawempe North eyo enteekateeka Mr. Update njina era nga bwe mujja nga tugamba oyagala kulaba ku baani tinjagala okulaba ku Zigi Waini nti baabo abaana abo tubateeremu abasomesa obulungi ennyo tubateeremu abasawo nga babajjanjaba kwegamba nga tumanya ti abaana b'abalwanyi baffe balina we bali eyo Mr. Update plan yange mugiraba mutyambi oba bwe banga tekola nga munga Mr. Update tekola